kubeera nga kyagala kiwankira idh hammat ta'ifatani minkum jukira ebibingi ebibiri mu kiseera we byatuuka ekiseera ne bibeera nga biwankira nga byagala nnyo okubeera nga bikoma mu kkubo bibeere nga biddayo kubanga ku lutalo lw'e Uhud mukimanyi bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okutegeera nti bamuzinze n'akuŋŋaanya abantu b'e Madiina abataka bonna n'abeebuuzaako ne bamuhajirina tukoze tutya tulwanire mu kibuga kyaffe oba tufulume ebweru w'ekibuga abantu abaalina obunnanfusi mu mitima gyabwe n'abanafunafu baagamba nti tulwanire mu kibuga kyaffe mu mayumba gaffe basobole okubeera nga beekweka abavubuka abaalina imaani eza waggulu ne bagamba naddala abaasubwa ku lutalo lw'e Badiri abataagenda ne bagamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ffe tusazeewo tugende tuzinda abantu abo nga tuli bweru wa kibuga kyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala nakkirizisa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekirowoozo ky'abavubuka ne babeera nga bagenda ebweru w'ekibuga Madiina ne baba babeera basisinkana omulabe ne baba batuuka mu kkubo omusajja omunnanfuusi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul n'abeera nga akoze akakundi ne bannanfuusi banne abantu 300 n'omusobyo ne babeera nga baabulira nabbi sallallahu alaihi wasallama bo ne bakoma mu kkubo ne baddayo olw'okubeera nga beekwasa ekigambo ekigamba nti nabbi yasazeewo okugoberera ekigambo ky'abavubuka n'ayawukana n'ekyaffe abasajja abakulu naye ng'ekiri munda baali nga balaga butiitiizi n'obunnanfuusi bwabwe. Kakati abasiraamu abamu ne muvaamu era gurupu bbiri Allah zaayogerako wano nga nazo ze Banu Salama n'abantu abalala be baayitanga ba Banu Haritha abaali abatuuze bakaasangwawo b'omu Madiina nabo ne bafuna mu mitima gyabwe obutali butebenkevu ne baagala okwabulira nabbi sallallahu alaihi wasallama naye Allah n'abanyweza nabo ne babeera nga basobola okwetaba mu lutalo olwo. Allah baatunyumiza wano nti idh jjukira ekiseera hammat ta'ifatani bwe byayagala ebibinja ebibiri minkum mummwe antafshala okubeera nga biggwamu amaanyi antafshala okubeera nga bifootokerera olw'okuba nga bannaabwe bazzeeyo nabyo ne baagala okubeera nga biddayo. Wallahu waliyuhuma Allah subhanahu wa ta'ala nga ye mutaasa waabyo. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minuun eri Allah abakkiriza gye basaanidde okubeera nga beesigamira. Abasajja ab'ekiseera kyatuuka ne beesigamira eri Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abasobozesezza okugenda ne balwana olutalo olw'e Uhud. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى قام ولقد نصركم الله ببدر مجكر الله سبحانه وتعالى بيباتا سمرتلو ببدر era mwali esigamidde ku yasobola okubataasa ebbadiri mu kiseera bwe mwali nga muli batono ng'atagali amagye mangi nnyo. Wa antum adhilla mu kaseera ako mwali batono ng'era muli babalaba muli ba wansi. Omuwendo gwammwe n'ebyokulwanyisa byammwe nga bya wansi n'ennamba yammwe nga ya wansi n'obukugu mu kulwana okw'entalo nga simuli abantu abatendeke ennyo abamanyi ebyokulwana. Allah agamba nti mujjukira akaseera ako we mwali mu mbeera eyo Allah n'abataasa era ye Allah asobola yekka okubeera ng'abataasa. Fattakullaha muti Allah la'allakum tashkurun musobole okubeera nga muteekebwa mu bantu abeebaza. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين الجكر مكسر وقامبلا بكرزا ألن يكفيكم مروزا تجاكم بمرا وباتشجاكم بمرا أن يمدكم كبيرا الله بدو كريرا ربكم ومرز ومي ب3,000 منكم 3 من الملائكة مبملائكة منزلين bagenda okusibwa okuba mu ggulu abantu bamalayika 3,000 singa Allah azongera ku nnamba yaffe mulowooza ennamba eyo tetumala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ajjukize abakkiriza mu ngeri y'okwagala okubanyweza ku lutalo nga abagamba nti Katonda singa aba abayambyeko n'abadduukirira tekiyinza kubeera nga kibamala n'3,000 ez'abamalayika bagenda okusibwa. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة
مسومين بلا وواو إن تصبروا سنغم ناغميكيزا وتتقوا نمتي الله سبحانه وتعالى ويأتوكم من فورهم هذا nebabajjira mu bunnambiro bwabwe buno bwe bateeseteese okubagwako ekiyiifuyiifu yumdidukum rabbukum allah wamwe ali tayali okubadduukirira abawe sapooti bi 5000 5,000 min almalaika n'5,000 ez'abamalayika musawwimin abatendeka abakugu abo allah subhanahu wa ta'ala bagenda okubeera ng'ataddeko obulambe obw'enjawulo nga bwe twaligambye wano nti nga balambe bulungi nga bw'oyinza okwawula abamilitale ku balala. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله الله كتياتفورا ekyokuba wa mawulire ag'essanyu allah abeerenga abawa bamalayika illa okujjako bushra nga gali mawulire ga ssanyu nga allah ayagala abasanyuse bushra lakum nga mawulire gammwe agabawa essanyu watatma'inna kulubukum bihi era emitima gyammwe gibeere nga gitereera n'amawulire ago mubeere nga munywera ebigere byammwe bibeere nga bisobola okubeera nga biyimirira nga tebiriimu kubeera nga bikankana. Wama nasuru tebuli obuwanguzi nti buva mu bungi bw'abantu nga mmwe, obuwanguzi tebuva mu magezi gammwe, temuva mu byakulwanyisa byammwe, illa min indillah okujjako obuwanguzi bulijjo buva eri allah subhanahu wa ta'ala al-aziz oyo w'amaanyi atawangulwa al-hakimu ate atakola nsobi mu byonna by'abaakola. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الله سبحانه وتعالى قام ليقطع طرفا أيقرا بيرينغا سانيا ويشبينجا من الذين كفروا وشابا بتكريزا أو يكبتهم وبابيرينغا تفونيكا أشتكر الدلا وليبصوافوا fayanqalibu khaibin babiri nga baddayika nga baswavu tebasobodde kufuna ekyo kye baali baluubirira mu lutalo ekyobuwanguzi. allah subhanahu wa ta'ala yasalawo abadduukirire aswaze ekibinja kiri bw'anaaba nga takisse abanaasigalawo bajja kubeera ku buswavu obw'ekika ekyannamaddala. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله سبحانه وتعالى تتجزى ليس لك من الأمر شيء أغام النبي محمد تتوينك بالنبي محمد جولي مكسلا وچين تچون نچو سبولا كسلا ويري بانتوابو وكوانغا مرتالو ودوي أحد تچماني برونجي nti abasajja abatakkiriza baatuuka ekiseera nga abasiraamu bamaze okuva mu bifo we baabateeka olw'okwagala okugenda okukuŋŋaanya eminyago nga bamaze okulaba nti olutalo balutudde ku nfeete ne bava mu bifo byabwe. abasajja ne babeera nga beemulula ne bagenda mu bifo bano abasiraamu we bavudde, abakaafiri ne beemulula ne babeera nga bagenda ne badda mu bifo ebyo ne basobola okubeera nga bafukirira obusaale eri eno abasiraamu wansi ne battira ddala ennamba nnene eyakunukkiriza kumpi bantu 7 nga mu bo mwafiiramu abantu abakukunavu ennyo. mu lutalo lw'e Uhudi omwo mwafiiramu abasajja ab'amaanyi nga Hamza yafiira mu lutalo olwo, n'abantu abalala abaali ab'amaanyi abakukunavu baafiira mu ntalo ezo. allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubeera nti abasajja abakafiiri baabeera nga be basinzizza amaanyi ku ntandikwa, nabbi muhammadi abasiraamu baatandika okudduka nga bataddeka kokola tondeka nnyuma ne baleka nabbi ne basahaba abatono ennyo. naye bwe baatuuka nabbi sallallahu alaihi wasallam n'afuna n'obuvune. omusajja bwe yamukuba ejjinja n'abeera nga ku mutwe gwe afunyeko olubale, ate n'amannyo ge erinnyo lye ne libeera erimu ku mannyo gano agaawano mu maaso ne lifunako olwatika. nabbi sallallahu alaihi wasallam n'avaamu ekigambo ekigamba nti kaifa yuflihu qaumun, abantu batya bwe bayinza okwesiima, faalu hatha binabiyihim, abatuusizza ku nabbi waabwe kino kye bantuusizzaako,
Allah subhanahu wa ta'ala n'ayingirawo ku nsonga eyo n'amugamba laisa laka min al amri shay'un, toyinaawo kintu kyonna mu kusalawo eri bantu abo, aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum, Allah obakkiriza okwenenya kwabwe ng'ebiseera bigenze ne basiramuka toyinza kukimanya, oba anaasalawo ababonereze nakyo toyinza kukimanya. Fa innahum zalimun, kyo kituufu abantu abo bali azaamaanya, ekikolwa kye bakoze si kye baali badde bateekwa okukola. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله بيا الله ما في السماوات والأرض بالنبي مربا نبي متربي بيري مقر ننسي يغفر لمن يشاء سنوا ويغلا ويعذب من يشاء نابل نزاق ويغلا والله غفور رحيم. الله مسني atera musasisi asonyiwa bayagala n'asaasira bayagala. Allah subhanahu wa ta'ala okusalawo kuba kukwe mu nsonga zonna. ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. ya ayyuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, la ta'kulu riba, temulyange emmali ey'empisi. mu bufunze riba emanyiddwa obulungi wano mu Uganda kwe kuwola munno omutwalo agenda agukozese n'omuteekako ekigamba nti bw'obanga okunziriza onzirizanga gumu n'ekitundu, ekitundu ekyo ye riba, ennyongeza gy'oba owadde ng'etteeka babeere nga bagikuddiza. Allah subhanahu wa ta'ala tajagala. temulyange emmali ey'empisi ad'afan, ne mulya emmali eyo ad'afan mudha'afatan, ne mubeeranga mugikubisaamu oluvannyuma lw'okubeera ne mubeeranga mugyongeramu amagoba oluvannyuma mudha'afatan lw'okwongezaamu ekiseera. kubanga kimanyiddwa obulungi nti singa omuntu omuwola akakadde ka ssente okusemberezaako ekyokulabirako n'okamuwa akakozesa omwezi gumu n'omugamba ojja kunzikiriza kamu abiri ng'omwezi guweddeko, singa omusajja omwezi guggwako nga tannaba kufuna ssente ezo n'omugamba nkwongedde omwezi n'omwongera ekiseera ate era n'omwongera ne interest n'omwongera n'ennyongeza nti nkwongeddeyo omwezi kati kafuuse kamu kitundu ne kava ku kamu abiri, kaaba akuddiza. Allah yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, la ta'kulu riba, temulyange emaali ey'ennyongeza nga mugyongeza mu ezo ssente ze muwoze bannammwe, ad'afan, ne mwongera interest ne mwongera amagoba, mudha'afatan, olw'okubanga mwongeddemu obudde obulala nga bannammwe balemereddwa okubeera nga basasula mu budde ne mubongera obudde era ne mwongeramu n'amagoba mu ssente ze balina obbaddiza. wattaqullaha, mutye Allah mu nsonga eyo, la'allakum tuflihun, musobole okwesiima. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. wattaqu nnaara, mutye omuliro, kubanga omuntu okulya riba enkomerero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda mumwisasuza n'omuliro. mutye omuliro allati ogwo uiddati ogwateekerwateekerwa lilkafiriina, eri abatakkiriza. mwe abakkiriza mwali gwewaze kubanga si mmwe bannannyini gwo. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله، موتي الله مقندري الله، والرسول مقندري مبكى لعلكم ترحمون، مسبروك بيران مجاك ساسروا. نيوي مدابات مقندري الله نمبكى ماندينزو كويسا نانغا muri wala nokusasira kwa Allah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا مانغويري إلى مغفرة يريكسني وانغا mweninya من ربكم وكفر الله سبحانه وتعالى وجنة مانغويري كوليري الجنة عرضها ngobugazi bwayo Allah kusembereza السماوات والأرض ببغاز ويقولون ننسي وعدت للمتقين يتكر وتكر ويابا الله سبحانه وتعالى. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء أبابت الله سبحانه وتعالى ببابا وايو مكسيرا ngabali mumbere nnungi nga bagagga والضراء ngabali mumbere mbi nga baavu akatono ke baba balinaako mu bwavu bwabwe nga bakulako abagagga kye baba balina mu bugazi bwabwe nga bawaayo okusinziira ku nfuna yaabwe bebabata Allah beyateekerateekerijjana walkaazimiina alghayda n'abo abamira obusungu ne babeeranga mu butuufu omuntu munyiivu naye obusungu n'abubikkako walaafiina ani nnaasi era abakkiriza abo abaalaganyisibwa ejjana be bagiteekerateekera be babasonyiwa abantu bannaabwe kubanga buli lw'osonyiwanga naawe Allah akusonyiwa wallahu yuhibbu almuhsinin Allah ayagala nnyo abeeyisa obulungi mu ngeri z'okweyisa obulungi zonna gwe z'oba otegedde. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين نابوا إلى بابانtu abo abateekerwateekera ejjana bye bagwa mu kiti kino ekirala oluvannyuma lw'okuwulira ebyo by'owulidde idha fa'alu fahishatan bwe babaako ekizambi ekinene kye baba bakoze bwe babaako ekivve kye baba bakoze aw zalamu anfusahum oba ne bakakasa nti balyazaamaanyiza emitima gyabwe muli ne bawulira nga gibalumiriza nti kye bakoze kya bulyazaamaanyi eri emitima egyo zakaru llaha bajjukira Allah ne bamwogerako fastaghfaru ne beegayirira Allah abasonyiwe lidhunubihim amazambi gaabwe ago ge baba baguddemu waman yaghfiru dhunuba naye asonyiwa ebyonoono illa Allah atali Allah wala yadurru walam yusirru ne babeera nga tebalemera ala ma faalu ku kye bakoze wahum ya'lamun nga nabo bakimanyi nti kye bakoze si kirungi. Omuntu bw'aba nga talemeddeeko n'abeera nga ajjukidde Allah ne yeegayirira n'abeera nga asobodde okudda eri Allah abuuza nti eri asonyiwa amazambi okuggyako ye yasonyiwa amazambi alitalina zambi limulemerera mbu olw'obunene bwalyo okubeera nga ali kusonyiwa singa nga oba weetowazizza ne weenenya n'odda gy'ali. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك abantu abo aboogeddwako waggulu jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim empeera yaabwe okusookera ddala kwa byonna kuli bakusonyiibwa okuva eri Allah waabwe bwe balimala okubasonyiwa ne batukula wa jannatin tajiri min tahtiha al-anhar bagenda okuyingizibwa ejjana ezikulukutira wansi waazo emigga khalidiina fiiha mwe balibeera emirembe n'emirembe wa ni'ma ajrun amilin wa ni'ma nnungi nnyo ajrun empeera al-amilin ey'abantu abalibeera abakozi abakola ebyo waggulu bye twogedde. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن embeera yaffe yayita dda kwabo abaabasookawo enkola yaffe ey'okutaasa abakkiriza n'okubeera nga tusonyiwa abo ababa beenenyezza ne tuzikiriza abo ababa babadde nga bagugubiridde ku bwonoonyi. fasiiru fil ardi mutambule mu nsi muno muyinza okutambuza amagezi nga musoma ebyafaayo bwe muba muyina obusobozi obutambula mutambule. fanzuru mutunule mulabe kaifa kana aqibatu almukaththibin yabanga etya enkomerero y'abaalimbisanga amateeka ga Allah. musome ku bantu ba Nuuhu mulabe amataba baani abaagawona baani abaazikirira. musome ku Musa mulabe Firaawo yamalako oba teyamalako. musome ku lwa Luutu mulabe ebyali ebyavuunikwa olw'okulya ebisiyaga. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye mutunule musome mulabe mutambuze emibiri gyammwe mutambuze amagezi gammwe mujja kulaba buti enkomerero bwe yabanga ey'abakkiriza n'abatali bakkiriza.
ng'ate eyo yenkola yaffe mu buli mulembe. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس قرآن النيينو ezenge ez'okunnyonnyola abantu wahudan ng'erimu obulungamu anaabaagyeesigamidde kajja kuba amaze okutereera wamawidhatun mulimu okubuulirira lilmuttaqiin eri abate Allah bakubuulira Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ne byatayagala obeere ng'ojja kubeera mu banaazikirira oba mu banaawona. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا temwenyomanga nemwenafuya wala tahzanu temugezanga kwokwenakuwaza temunakuwalanga nnyo wa antumul a'launa ng'ate mmwe aba waggulu in kuntum mu'minin ddala bwe mubeera nga muli bakkiriza temugezanga kwokwenyooma temugezanga kwokwenafuya temugezanga kwokwekkakkanya kubanga omukkiriza byonna luli abeera nga muntu wa waggulu wadde ng'abamutunuulidde balaba nga muntu wa wansi naye gwe tewekkakkanyanga ng'oli mukkiriza. wala tahinu temwenyooma ne mugaana okubeera nga mugenda mu jihaadi wala tahzanu temunakuwalanga kwabo ababeera babafuddeko nga bali mu jihaadi ebintu ebiba bibatwaliddwako nga muli mu jihaadi ne babiwamba ebyo byonna tebibalanga mu maanyi ne mugaana okugenda okulwana wa antumul a'launa nga mukakasa ng'ate mmwe bwa waggulu Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula aba waggulu in kuntum mu'minin ebbanga lye munaamalanga muli abakkiriza. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح singa ddala mu butuufu ebiwundu bibakutte ne bibeera nga ddala muwulira okulumwa nga bwe tugambye nti mu lutalo lw'e Badiri basahaba battibwa bangi naye ng'ekyo kyava mu kwawukana ku kiragiro kya nnabbi eyabateeka mu bifo waggulu ku lusozi babeere nga batunuulira omulabe buli sayiri gy'ava oluvannyuma lw'okubeera nti abakkiriza bamaze okuwangula nga batandise okukuŋŋaanya eminyago baava ku lusozi ne bakka wansi nabo bajje babeere nga bakuŋŋaanya eminyago omulabe n'abeera ng'afunye akakisa akadda mu kifo kiri mu bavudde n'abeera ng'ayima ku lusozi n'afukirira eno wansi obusaale ne batta abantu bangi bitugambye nti nno mwalimu abantu kumpi 7 namba abaafa nga bakkiriza nga ku mutwe gwabwe abasaale mu bo twagambye Hamza ibn Abdul Muttalib yali taata wa nnabbi omuto yattibwa omusajja ayitibwa Wahshiyin nga yali asuubiziddwa omukyala ayitibwa Hindu okubeera nga singa aliba amusse alibaako ekirabo kyamuwa ekyokumujja mu buddu ye mu lutalo yagendanga anoonya oyo yekka. ne Mus'ab ibn Umair naye yali sahaba mukulu nnyo mu lutalo olwo teyaluyitako. Allah subhanahu wa ta'ala ne mu nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti yatuusibwako obuvune ng'amannyo ge erinnya lye lyayatika eryowakati eryo wano mu feesi mu maaso n'afuna n'olubale ku mutwe. Allah subhanahu wa ta'ala aga nti abakkiriza baafuna obuzibu obwali obw'amaanyi abamu ne babeera nga bafuna ebisago ne babeera nga bafuna ebiwundu ne babeera nga bamenyese ne bagezaako n'okudduka wadde oluvannyuma lwa byonna Allah nga yabataasa n'abadduukirira naye abaabuuka n'ebisago abalala baafa. Allah agamba nti iyamsasukum qaruhun ddala mu butuufu kituufu ebisago biba bibakutte nga muyina ebiwundu fakad massa alqawma qaruhun mithlo mujjukire nti n'abantu baafuna ebisago ebifaanagana n'ebyammwe ku lutalo luli olwasookawo olw'e Badiri nabo mwabatuusaako obuzito obw'okufuna ebisago nga nammwe bwe batuusizzaako kyekimu wano ku lutalo lw'e Badiri lw'e Uhudi okufuna ebisago naye ng'ebisago nammwe mukitegedde nti mubifunye olw'okwawukana ku kiragiro kya nnabbi sallallahu alayhi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaliwo gye tutaali naye nga Allah asaasira abasajja abo baali basajja. tilka al ayaamu zino nno ennaku z'oku nsi mutegeere basahaba nga bwe bagamba
nudawiluha baina nnasi tuzikyusakyusa wakati w'abantu ng'abawarabu bwe bagamba mu mbeera zaabwe alharubu sijal yaumun laka wa yaumun alaika nti olutalo terubeera ku sayidi emu luwanyisa ebisanja olwaleero gw'owangula oba enkya bakuwangula bw'owangula olwaleero linda enkya okuwangulwa allah kyagambye nti watilka al ayaamu ennaku zino ez'ensi nudawiluha baina nnasi tuzeetoolooza wakati w'abantu nga tezifaanana olwaleero bw'ofuna ekirungi enkyalinda kibi bw'oba ofuna obuwanguzi linda enkyakuwangulwa waliyalama allah yakikola ekyokubeera nti mufunye ebisago ekyokubeera nti abamu battiddwa ekyo yakikolera ddala ng'akimanyi waliyalama allah yayagala amanye alladhina amanu abo abakkiriza abannamaddala mummwe wayatakhidha minkum shuhada era kwoli yalagala mummwe ajjemu abanaafuuka abajulizi abafiiriridde eddiini ye ekyo yakyagala bwatu kibeere wallahu la yuhibbu zalimin allah tayagala abantu balyazaamaanya وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله يا تكزي الذين آمنوا أبا بكرزا ويمحق الكافرين أبيرينغا زكرزا إراسا نياو أبا باري أبا تكرزا الله سبحانه وتعالى sera kyatuuka n'ataasa basahaba ne babeeranga olutalo baluwangudde oluvannyuma lw'okubeera nti mu ntandikwa yaalwo lwali si lwangu. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم ناندي كمرووزا أن تدخلوا الجنة أنت مجاكو ينجر الجنة يا الله ولما يعلم الله nga Allah tannaba kubeera nti amanya alladhina jahadu minkum abantu abalina kaweefube mumwe wannamaddala agenda mu jihaadi wayalama assabirin n'amanyira ddala n'abo abagumiikiriza musuubira ejjana yakuyingira buyingizi nga temumaze kubeera nga mutesitingibwa temumaze kubeera nga mugezesebwa Allah alabe baani abannamaddala abalwanira mu kkubo lya Allah mu bwesimbu ani abo n'abeera abagumiikiriza ne babeera awamu n'okubeera nti gye balaga eriyo okufiirwa emmaali n'emyoyo gyabwe naye ne bagumiikiriza bw'onoogumiikiriza n'owaayo emmaali yo eyinza okudda eri wakati w'okudda n'obutadda okuwaayo obulamu bwo oli wakati w'okubukomyawo n'obutabukomyawo Allah subhanahu wa ta'ala ayagala amanye baani abamalirivu mumwe okubeera ng'eddiini ya Allah bagitambuza egende mu maaso nga tebafutte ku mmaali yaabwe na bulamu bwabwe ate wayalama asabirina amanye n'abagumiikiriza abasobola okugumira embeera yadde nga ya buzibu. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم مزنا mwabadde فيدا تمنون الموت nga mwegomba okufa min qabli nga temunnaba lubereberye kuyingira mu lutalo luno min qabli an talqawhu nga temunnaba kusisinkana walumbe wa lutalo luno olw'e Uhudi bwe mwali ebbadiri abatagenda bbadiri bwe babanyumiza ebyaliyo ne beegomba nti singa naffe twagenze oba kufa ne tufiirayo. Allah agamba nti mwegombako ku kufa min qabli an talqawhu nga temunnaba kubeera nti mukusisinkana nga bwe mukusisinkanya olwaleero faqad ra'aytumuhu kale ku luno olw'e Uhudi leero okufa mukulabiddeko ddala n'agammwe bwe mazze nabo tebazzeka emmaali yaabwe mutekomyewo wa antum tanzurun nga nammwe mutunula n'amaaso gammwe olwaleero kye bayita okufiira mu kkubo lya Allah mukitunuddeko ne mukiraba wadde ng'emabega mwali mukyegomba bwegombe. Allah subhanahu wa ta'ala akikoze asobole okubeera nga alaba abakkiriza abatuufu alaba abakkiriza aba balina obunnanfusi mu mitima gyabwe n'abakafiiri abeere ng'asasula abakkiriza ejjana kuba ababa bayise ekigezo eky'okuwaayo obulamu bwabwe n'emmaali yaabwe. Allah yagamba nti abakkiriza abagulako emyoyo gyabwe n'emmaali yaabwe ng'abawaamu ejjana. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد تبيرا كن نبي محمد إلا رسول كجكو
mubaka bubaka si